enteekateeka twazitandise era abagagga mwenna abagagga bennaaba mpisizaamu aka budget did not the fall already omugagga omuto yagambye nti ebyokulya ajja bigula bye tugenda okulya nga 25 November omugagga omuto yagambye nti ebyokulya agenda kubigula byonna. Haji Hassan Bulwadda owa Bulwadda Estate yagambye nti ebintu ebisinga obungi ajja kubikola. Bannange abagagga bambi mwebale balwiki 25 November tujja kuba tusabira my dad the late Tamale Mirundi Jr wanechengera atengera ye birthday yange ye yali birthday ya my dad ate wetugulawo n'ennyumba mu butongole gwe tutayise please jangu tujja kubayita. Yes, olwaleero Speaker of Parliament Anita Amongi ajjeyo empapula bannange kyesitalabye mu kibuga sirikirabanga baana mmwe enguudo ziggaddwa abantu beekoze obusolosolo. So Speaker Anita Amongi ajjeyo empapula leero enguudo ne baziggala abantu ne bannange abadde awerekeddwako Captain Mike Mukula. Speaker abadde awerekeddwako Captain Mike Mukula. Ne bambi ebintu bibadde by'amaanyi ndabyeko ku full figure mama Flower bana Speaker walinya full figure walinya naye mama Flower full figure obulamu obukutte n'amaanyi. I really appreciate full figure kyakola tava mu bakulu. Speaker wabadde alinya nga ne full figure walinya nga bannange okwetega okubaddaawo. Guys, abantu banoonya ssente, abantu bali mu kunoonya ssente ebyaddala, abantu banoonyezza ssente. So full figure nkutumiddeko nnyo Speaker n'amwanjula bannange. Naye bebe kulu abaddeyo big size naye abaddeyo yalinnya ennyonyi akomewo mbu yeetabe ku mikolo gya Speaker. Big size bebe kulu naye abaddeyo mbu yalinnya ennyonyi okuva e Kenya. Jukira bebe kulu ali Kenya ku tour yatwala ba TikToker bali eri bali abanyampa bamulemeredde. Bebe kulu yatwala ba TikTok e Kenya naye wenjogerera bamulemeredde. Balya banyampa tebagambwako bakola gwakwe bakababu Kenya media naye banange bebe kulu oli w'amaanyi. Bu Kenya media ani ani kututte mu nnyonyi era bebe tumwebaze. You boys bu Kenya media ani ani kututte mu nnyonyi ku myaka gye 7 bali eyo bali abanyampa banange bebe kulu ba TikTok be yatwala bamulemeredde. Yabaga bali ekikomando bali mu hoteli bali asikuma wiki bali asikuma wiki. So bebe kulu naye abaddeyo olwaleero nga Speaker jaye empapula. So bwe bitu ebitambudde enguudo ziggaddwa. It was just fun. Joni ennugu ekuluma Kenya nagenda yodda. Guys, mubiyinza okunkwasa ennugu ennyonyi teriimu nkikuddiremu amagezi gazze. Nze mubiyinza okunkwasa ennugu ennyonyi teriimu nze segomba kulinnya nnyonyi. Mu bintu byensinga okutya ntya ennyonyi. Nze Junior singa ntambula naye nina aeroplane phobia ntya ennyonyi. Ate buli wempulira ati ennyonyi zigwa nenjitiira ddala. Guys, nze ebintu ebisinga okuntiisa ennyonyi mweri. Era nze siina maalo, siina anxiety, siina emergency erinnya nnyonyi. Kati n'olwekyo bwe ndaba abazirinnya nze siriimu. Kambeere Uganda nfiire Uganda bannaye kambeere Uganda.
ntye ennyonyi. So Kenya nagenda yodda, nagenda ko mu Westlands. In fact omusajja yantwala na honorable Osegera, honorable Frank Mugisha ye musajja yantwala ke Kenyawo. Ennyonyi yange okusooka ogirinya honorable Frank Mugisha ye yantwala nyende Kenya mu Westlands nembeera awo ne Nairobi enyogoga nyina ne Dubai. Ennyonyi n'entama. It is very scary. Ntye ennyonyi kyobula sitambula. So naye nga ba TikTok bambi mwenna abagenze Kenya okwegatta ku Bebe Cool, mukama bateremu obwangu. Ate Bebe Cool naawe tukwebaza, webale kwagaliza. Bebe Cool gwe muyimbi wekka asoose okutwala kuba TikTok ebweru. Bebe Cool webale kwagaliza, webale kutwala ku Kenya media abadde alijirinya ddi. Bebe kyenkwagalako kyekyo, naawe webale kwagaliza Bebe. Abantu abamu Bebe Cool ebintu baagala bitono mu nsi, ffenna tetwagala kugaggawala. Abantu batwaleko Nairobi, n'abayimbi muli bakodo, abaana babakubira ekikopo ku TikTok ne batambuza ennyimba zammwe wadde okumuwaayo emitwalo 3. Ba TikTok ebafiirwa temujja, which is bad. Ba TikTok ebafiirwa temujja. Naye Bebe Cool webala omutima ogwo. At least Bebe Cool, you are really trying. So babi yebale kubatwala bweru ba TikTokers. Banangi guys, muve mu mabaala. Lowooza ku bulamu. Ffe tulina mikwano gyaffe mingi gisibagire ekaana wano, basiba batwegezaamu. Era Junior musinga, era Junior talina kyali mukwano. Gozala oyinza ozza okukanga yakuleka. Ffe tukola twekwese. Junior byennina tulowooza ati jabiraga mu kamera, tujjayo surprise. Mwe mutuyita abasiru, mutuyita abalalu, mugaite tutegera ojja kugwa eddalu. Nga ndi mu nnyumba yange nebase, ng'oli eyo Makindi okyayasamiridde muli ku mizigo gye mukoleramu pate. Okolera otyo omuzigo guno gukoleramu pate? To celebrate what? Ojaguza akirenti? Naye bannayuganda kweraga kwokka, wotave mu bulamu bwa competition. Ekibakoze obi you are competing with the people be mutasobola. To competing na gwotamanyi. Nze mbalabaawo ne mweraga ne mu sinapinga. Don't compete with people you don't know. Uliawo wala na botasobola. Obudde bw'omalanga owala n'abalala ng'ate bakusinga, noonya ettaka ozimbe ennyumba, noonya ssente. Obudde obwo wandibadde otuula n'okuba strategy okusinga okubeerawo ng'oyasamiridde. Oyo gundi yantama obadde omuwaaki. Junior yakutama obadde ompaaki. Awo kali wali ekibuuzo. Nakutama mbadde nsula wa nnyoko. Naye n'abantu mumanyiira. Nolaba embwa tesenya n'amannyo ng'eri wali oyo Junior yantama obadde ompaaki kisiraani ggwe. Nzaalibwa naawe. Batuzika ku kijja kyekimu. Abanaku muyina ennaku. Obudde bw'okuwalana n'obeerawo yena sajja ku mutima. Kati bw'onampalana sente ne ziva ku akawunti zennina. Oba leero sikoze. Nva mu bagagga. Nva wajibu lwadda kumpa sente. Ng'ojja ombulira mbu gwompalana gw'omwafu. Guys, choose your enemies right. Mulonde abalabe bulungi. Choose your enemies right. Abantu abamu obeetaaga okubeebuuzaako. Omanyi muzaala w'abantu mulabirawo ku makubo. Nze kye nasooka okutegeera mu Uganda muno, buli omu ali ku lulwe. Ekyo kye nasooka okussa mu bwongo. Nze buli kyenkola mu nsi muno manyi ndiko bwoko. Kyobula nzituusanga w'abantu mbundi nkyadde ew'omuntu. Nze nina abayimbi wano nga n'okumanya tebamanyi tebandabangako. Because ndi ku lwange, ensi enkuba lwange. I'm on my own life. Guys, bw'olituula wansi wekka
Notula wansi weka notandika okwerowoozaako weka ogenda nokutambula. Naba mulowooza obulamu bwe mulimu n'abalala wano buli omu enjala emuluma lulwe atalidde enjala ejja kuluma weka. Gwe babanjala nti ali mabanja life hits you alone. Nyobo ina baganda abo obulamu bukuba weka. Kati ekyo bw'okitegeera n'omanya nti musoli muweka ojja kuva mu buliri ogenda okole, ojja kwerwanako, ojja kunoonya emirimu. N'ebyo bigurupu bye mubeeramu bweyina mikwano gyoki. Who cares about you? Abantu batwagala tuyina bye tubawa. Abantu tebatwagala. Banekyo bwe mulisegera nti abantu tebatwagala. People do not like us. Just omuntu abeerawo nga alina kyakufunamu bwe kigwawo nga agenda. Era obadde olowooza ati oyina emikwano. My friends, bajja kumbeera you are going to get disappointed. Nze nfunye n'abantu. Disappointment. Abantu ennaku zino beeyama ebintu ne batabikola. Wano ofiirwa. Abantu beeyama tujja kuyamba. Batono abajja ne bakuyamba. Va ku bantu. Lekerawo okulowooza nti abantu bajja kubeererawo. Ekyo ekintu kikyamu kiteeka mu bwongo to think that people will always be there for you. You are lying yourself. Weerimba. Otherwise ogenda nyigira buli omu. Ogenda tuko nyigire buli muntu. Gundi teyajja. Ne gundi nandekawo. Ne gundi ogenda kunyigira abantu. Abantu balina ebizibu. Guys, people have problems. Wano buli omu alina ebizibu bye. Gula abantu kubeerawo nga baseka. Naye bwe buli omu alina emisalaba gye yeetisse. Bafuna obudde bwo. Nze nava ku bantu. Anjagala tanjagala ndeke. Guys, if you think you don't like me, the way is there. Nze sikyalina budde bwakudda mabega ku siri Jesus. Muze nonye endiga ezaabula. Yankoowa namukoowa. Anjagala gwe ntambula naye. Aneeguya gwe neeguya. Nze sikyalina budde bwakudda mabega nti banne kankimoono atambula nange gwe ntambula naye. Atantegedde amusole olintegeera olulala. I will not die. Sijja kufanga neekuba ku bantu. Omanyi nti munsi muno osobola okufanga weekuba ku bantu. N'otuuka n'ofa. Neno ga naye nfaaki. Omukisa gwa muno tegusobola bagugwo. Ate abantu mwemanyiza okuva ku bantu. Bw'owulira ng'omuntu akulumya omutwe mute. Katonda aba alina kyakulaga. Katonda takolera mu noise. Bannange Katonda waggobeye wantu toddayo. Kati nze siga saava ku YouTube zabali nani badde nfuna sente kati. It is God. Era nebaza mwenna abangoba ku YouTube zammwe mwebale. Guys, nyenda genda ngulire enkoko buli eyangoba ku YouTube ye. Banne Katonda yali antwala. Banne we bagobanga mu kifoto walira. Bagobya ku mulimu genda. Nonyo omulala. Obufumbo bukulemye buveemu mukwano. Katonda aba alina kyakuwonya. Ask me. Nawona. Guys, I'm proud of myself. Mpulire essanyu. Guys, mpulire essanyu baanamwe. Omusajja bw'akukyawa todda. Nze wano Ariana Ssebunya yankyawa. Oyo omuwala. Yali awooma. Saamuvaako Ariana. Nengo omutima gungamba bane John ya Ariana muddeko bane nabona n'omwana oyo Ariana. Naye bye yankola naye bye bamukoze. Ariana Ssebunya bye wankola naawe bye bakoze. Naawe bakuleseewo mukazi gwe. Kawala gwe. Bane nze mpulire sanyu oyo nvuka bamita Edwin eyaleseewo Ariana nyenda kugulira enkoko. Bannange balumeza Ariana Ssebunya. Nalabye Edwin ng'ali ne mukazi we ku live. Olwo Ariana n'afa. Ariana Ssebunya ojjukira ebigambo bye wangamba ng'ondekawo bye nagamba. Abakazi mulowooza muli baakabi. Ariana yangamba busina maanyi ga kisajja naye baamuleseewo talina ga kikazi. Ono beewo omusajja. N'omugamba musajja gwe tolina maanyi ga kisajja nkukyayi naawe bagenda kulekawo nga tolina ga kikazi. Naawe amaanyi g'ekikazi tugayina. Era kye kyatuuse ku Ariana. Amaanyi g'ekikazi mmye. Gwageja amaanyi g'ekisajja gokka abasajja balina oba nago. Naawe omukazi olina oba n'amaanyi g'ekikazi.
noddako waggulu ne weevuga banno oyo omwana Edwin weebale kunsasulira luwalo olwo Ariana nga yamanyiira Junior kale Ariana singa kati gwali makagami bannanga abawala musubwe emikisa abawala musubwe emikisa laba nyumba Ariana gye yalekawo Mason Ariana Ssebunya singa oli wano singa gwali mu nyumba eno naye muwala gwe oyagala nnyo okwegadanga you want sex olinga lwala akasagazi kiro misana lweggulo teri musajja ayinza kusobola nakaya kola video mbone boyfriend we bamulete mbone ex we bamulete musasule Ariana abana bakubye laavu bana oyo muvubuka Edwin naye nawe Edwin wandiranga mukazi wange Ariana kivubuka gwe sigwe wa mulyanga nomala nomusuulawo nawe Edwin era sikwagala ne just kati tuli ba mikwano because fenatu amuleseewo she's the loser wala mwetaga kola bwe mutyo nove wo muvubuka nga omuvumye ne jolaze na akulekawo abawala kati kyetwetaaga bakola mwenna mu mulyamu ne mumulekawo kati kulyamu kubalekawo we eat and live naddala obwo bwe panka you say Junior I'm not your class but nange kafunira omuntu akalye akalekewo I'm not your level bichi level kisirani nga feda we are going to come fena tumala bumazi I don't want people take ekintu kyokwega tanti kintu kyamanyi no we are all coming and going fena tumala tewali level mu byakwegatta ne makanika akumazisa no wa washing back mazisa the end game is coming nze kastamaranga nebaka nze sichafa na bakazi nze kastamara bwenti the moment I come I sleep obo era na wali wali chwala changa mbojoni ya sinna mala nemganze maze mukwano nkukube eriso mba mazenze mboto namala nakulesewa tutandikidde kumu nezo izo kwa Junior sinna mala munkulinde nze kastamara bwenti the moment I come I sleep ate sagala kuuza okusanga neighbors abakazi mwino ogwo omuze mukubanga tonnamala ne weripa musajja nkugamba zate njagala kwebaka n'amasuka nenga kyusa pero mutagana egwe Junior yabo mala otama we malantama Luana nyonsoke era nkugambirawo nga tutandika nti Luana nyonsoke okumala kwanze bwe malira bwenti endi game mbaja yakwebaka mbankoyi katolo mukazi natandika toina manyi ga kisajja nawe toina manyi ga kikazi bwoba ina manyi ga kikazi lwaki tewemazisa bwoba nawe sina kale manyi ga kisajja nchekereza gwage ekikazi ogayina wemazise tato ina manyi ga kikazi shafa na bakazi ajja omuntu yena buli yali abaddeko ne sente nezikugwako you have no story to tell us keep quiet nange zizi ne sente nzina I have money here this money am I rich alaga tukuba ne sente oba mugagga zino sente bipapula biza bino bipapula anybody can have them but si buli omuntu asobola okuba nti mugagga man and wealth are two different things obugagga ne sente byawukana I have money here zizi no bine bipapula byamwe kati nange mbalirwa mbagaga I'm not rich but I just have money obugagga ne sente byawukana obugagga olina okubanga olina ebintu ebivaamu sente kituyita assets negati kumwe mwena ani alina ebivaamu sente musoloza toyi Uganda ina abagagga basoloza toyi oina poko joint B otunda ambizi mbona oli rich oli mugagga wawa tokyusa underwear joyamba dolwo mukaga joyamba na ku Sunday kati mbona oli mugagga namwe guys no ekigambo bugagga kyafa mu Uganda okyasala enviri za kasanvu zino zetusala okyalekako enviri ku mutwe osala kimemeya eno ni wano nawe oli rich ngo wawa
Mugaga kyasala ebimemeya. Just be serious. Okyayambala empala ndaweya ne zikunukirira. Okyalaga ndaweya mu bantu. Nga buno obuvubuka bwenda bako TikTok obwavu. Okyalaga ndaweya mu bantu. Munawo oli mugaga. Let us be serious. Nina buno obuvubuka bwenda bako TikTok. Obulaga ndaweya bulaba kipya nnyo. Mwakola temwambala pampa. Nzibulwesa ngo muvubuka akyalaga ndaweya. Tebakwambaza pampa ng'oli muto. That's what you are showing us. Abantu tebambaza nappi. Fabavubuka bakuliddeko mu ssente. Tulaga ndaweya mu bantu. Kikulwa kya maalo. Kati bw'ogiraga nga teweesangudde bulungi. What if you didn't clean yourself well? Nene ulaga ndaweya mu bantu. Ebintu by'abanaku tobikolanga. Era n'ogenda osanga abantu abo buvunaanyizibwa ne bakulabanga underwear erabise bagenderawo. That's a sign of being unserious. Oyambadde biyobo otaddemu stocks. Mbala banya bavubuka ennaku zino ayambala ebisiripa n'ateekamu stocks. That's a sign of being unserious. Era a signs of a useless boyfriend zezo. Kwewumula pini mu nnyindo. Omusajja omula otya amatu. Kati, how can you be a man ng'olina pini matu? Webakusiyaga. What if they touch your buttocks? Oyina pini matu, oyina pini mu nnyindo, oyina pini mu nnyo. Which kind of man are you? Oli musajja kiruyale. Nga tuita abasajja nga nawojja. Gwe mugaga kigola balina pini matu. Which person have you seen ayina pini matu nga musajja? Obe yawumula amatu. Nedda tubeereko serious by the way. Nga tukola ebintu bino. Gwe mbulira omugagga yenna. Nga ddala alina ssente. Eyawumula amatu. Mwine ebintu byemukola nga biswaza. Mubikopya eyo mu bazungu. Omusajja aba musajja. Be a man. Be a man. Naye kati we bakutwalira mu bakazi. Kale poliisi ezze ekwata bakazi. Owona gwe. Abamu kumwe kati twetaaga bakebera busolo. Tulabo badda you a man. Kwa kati wafuuka ladies and gentlemen. Gwe bayita abasajja ojja. Gwali ogeze kwe bakeberera wano ng'oyingira ne bagagwe dda mu layini y'abakazi naye ng'oli musajja. Waliwo omuvubuka yali ku TikTok kuno yagamba bangobye ne banziza mu layini y'abakazi. These days boys are like girls. Yes. Ennaku zino abavubuka balinga bakazi. Nukwe omuvubuka asibye ponytail. Nze nakula batu ati ponytail wa ninde kuzina bavubuka basibira ddala obuswayiri. Kate nze bana ekiziba kigenda masomo gano. Basiba kati mbonezigwa wano. Omuvubuka n'asiba kapafu n'ateekako n'akagwa wano. N'osiba penso. Gwe Uganda enyuma. Nino ovuga gwe nsanze yasiba ka penso nga ne wano waliwo buviri obugwa. Balista Timo saategedde enviiri ze wasibye. My brother balista. Simanyani yakuwadde kirowoozo sisita balista kusiba nviiri. Bandange nalabye balista Timo nga asibye enviiri nabwatuse n'enseka. Balista ani yakuwadde ekirowoozo ekyo? My brother genda omusibe. Eyasibye balista Timo enviiri yeetaaga kusiba. Balista Timo wetu nudeko mundabira amune welaba. Nekiche chituse ku my brother. Tewali agenda President Museveni. Omuntu yekakati ategera abantu ku ground. Ye ajja tyadija namyalo. Yatuwa kasente. Yagaba boda boda omukazi yagaba emifaliso kyokka mulwanisa. Ate gyo wadde meeting mu State House nabadde nzije nakasero. Ne Geno Sale namugambye ne mugamba Geno. Oyo mukazi ajja tyadija namyalo yekakati gwe tuyina. Yategera abantu ba wansi. Nene mulwanisa omukazi ne mulwanisa omukazi. Bajja tyadija namyalo mbu yagamba mbu sibanya ababba abantu sibeena alemu bali beena alemu. Ababba abantu wano gusebye bali baana baffe beena alemu. Muleko kuwayirizanga opposition.
esatu bali tebabadde zenalimu haja tyaji nemyo yali mutufu kati mwali mwagala tugaiti banopo abana baba akuba abantu ne baba amasimu g'abantu tuveyo tu apologizinge mfucho kudawo okwewakana sibe nalemu isibaba ba position nedda bali be nalemu kwa bali mu masati ge nalemu ebintu ebiriko evidence temubiwakaniranga. We can't defend undefendable things. Abana baba akole fujjo ne baba amasimu g'abantu. We apologize. Ekyo tugende maaso okusinga okudawo twewakane nedda government ene n'okuvaamu ebyokwewakana. Waliwo ebintu nga tebyetaaga kwewakana. Abantu baba bakoze ebikyamu tubivumirire, we move on. Mera ne baza police tiyakwata abaana. Most of those boys ababba abantu amasimu n'okutwala obusawo police yabakwata. Good. Naye okudawo twerige sibe nale mube tetulina budde. Yeah. Tunabira ku ekyo kimu. Government ene mala obudde bungi mu bintu ebiri nonsensical. Nfo kyokukiriza tugende maaso. After all era fena NRM si yabajjajjaffe. Omanya abantu abamu muwagire NRM ne mutalowooza ati simu abagisoosemu. NRM ya President Museveni n'abaana be temukyerabira. Fena abagirimu twajja kulya tuwagiranga bwe tubalaka sente. Wali NRM atayagala kulya. Lwaki tokola pate eyo? Fena amatunonya sente na kuwagira gwanga. Nze ndero mbaddawo ku secretariat ene watanga odoyi. Era nendo kwanga onale bomba bazaze. Cheki badde kimulesa. Fena abasinga obungi abali mu NRM twajja kulya. We are looking for what to eat. Tunonya bifo twagala kulya. Era ne President Museveni akimanyi. Chola abatunulira bwati. Gwe lwatoza president abatunulira. N'abalaba ne mwejaga wabeerawo ne mukwata emizindaalo bwavaawo ne mudde ewamwe ne president akimanyi. Lwaki buli wabeera abantu be bamu beeboogera. President n'akyala mu kitundu ne LC wano w'ekitundu temuwa muzindaalo kwogera. Ba minister beeboogera. Ne mumwetega. Ne mwetega Museveni buli wadda ne mumwetega. Same names. Mulekeeko n'abalala boogere. President wajja mu kitundu muleke abantu b'ekitundu boogere. Tukooye ba minister abeetega Museveni. Abalabe nnyo nti mukola bw'avaawo ne mudde ewamu. Kwata obuzindaalo. His Excellency. His Excellency. We have done this. What have you done? Seyami na bimukola siya president yatambula. Na omusajja ne mumulekerera. President yatambula mu nnimiro. President yatambula mu masanyalaze. President yazaayo abo butale. Where are you? Bwajja ne mukwata emizindaalo. Tukooye ba minister abeetega. President mumulaba mu cabinet buli lwamande. Naye ne mumusanga ne ku mikolo ne muwamba emikolo. Ne mwogere bitu byebimu. Why don't you let other people speak when the president is around? Nze ndiyogera ddi Junior. When am I going to speak? Ne wano President Museveni yajje kawempe ne munzija ku list. Nabati abakazi mmwe mu aba state house mmwe. Batadde ku list eyaniriza Museveni. Alabe ku face empya tine Junior jali. Mama basangula kapapula. Ne bakalya. Ayuba. Let other people speak. Ne mu cabinet gwe minister yogera. President ku mikolo ye gwe minister omulumbi ageze ekisolo n'omulumba yo. Buli president waba ye bane ba minister. N'abakungu ba government. Please mulekeeko n'abantu abalala boogere maaso ga president. President ayina ensonga ze yeetaaga okuwulira. Ate nga ziva mu bantu balala. Goloza lwaki genocide atuwuliriza? Why do you think Johnny apadikira genocide n'addamu? Because I manite mutuwa mukisa kwogera. Lwaki oloza bafulu figa bagenda ne balaba genocide? Because even genocide knows you don't give the right people who have information to tell the president. Mwamuteka kakakomera. Banaye, it's too much. Ate president era atuyambe. Akyuseemu mu cabinet. Tukooye faces ezibadde mu cabinet myaka 4, 3, 2 mu deeka ewammwe. Mwe ba minister sibanya myaka 15 obadde minister dake okewuwo. Bannereka tulondeko ku balala. Mwete mukooye. Naye omuntu loba omubaka wa parliament emyaka 25. Kuya ekifo wakisikira busekezi.
People, learn to retire. Learn to retire. There are very many younger people here who have ideas. Nze Junior nakuwa na minister wa youth. Nakuwa minister wa abavubuka. Learn to retire bane tulabe ku face empya. Naye abaliyo bebaddayo cabinet yafukanga maka. Tutu ya cabinet ruga banange. Galinga maka bironda bweronze kulinga kwepena. Egwanga lisaba president tulabe ko kuba minister abapya. Usange ebintu binatererako. Nze nja mugamba. Bwe munnemesa okulaba president ngapandikira genocide. Si abalonda. Nja wandikira geno ndabira ya balonda. Mugayo oyo totawana. Ate fe bali twogera mazima. Nze John ya netulus. Ozompulira buulizi. Nze genocide yambuza kubyetakera ne mugamba amazima. List nagimuwadde. Abasumbu yettaka gabbemwe.